Omanyiri gwotugamba nti amakage wali ofumbye obayo n'abanywanyi. Ndabye ne ku byuma byange meeting y'amaanyi. Ndabye abagenda mwebimbuulya communication. Okay. Ndabye abagenda. Namwe mubeere bantu bala mubeere balokole muteese ku ssente zange. Kubanga yaziremera ndabye bamuyise. Bagenda bagenda ku ssente zo. Si money issue. Kale. Naye omuntu bw'abakolera ne mutamusasula. Fe Abaganda tutya nnyo amaziga n'amalusu. N'ebikolimo. Muntu kasaba kale ssente. Yali ekubye mu kifuba. N'akwata ssente zange n'azimba. Okay. Kubanga nze njogera buwogezi. Naye nze siraba bw'alina mirembe buli kaseera ndaba ayongera kubonaabona. Ne ku weekend judgment yafunye teyabadde nnungi. Kitegeeza siri wala nnyo na Katonda wadde nze mukazi wange talina kanisa. Mzee Tamale oli wala nnyo ne Katonda gwate omushiriku obeeta kumpi ne Katonda. Naye gwe bino yogamba Katonda mwawabujja. Yava mu ggulu yava bakirira ne Katonda yina ajja ku nsi. Omanyi kye bayita ejjana? Nkimanyi. Mu Luwarabu ejjana kitegeeza nti ekibikkeko. Singa ejjana lyali teribikkiddwako tewali yaligenze mu Jahannama. Bwe yaligenze mu jjana. Ono yajja kukola testi ku bantu. Akolagana n'ono. Singa ono teyaliiwo. Singa tewali bagenda mu Jahannama. Very useful man to God. Satan is a very good useful man. Twakite yamutta. Ati nze mweyo. Hamwe story ya Siraj. Ebintu bisatu. One. Oli gwe baalekera okukuuma ebintu. Teyakuuma bintu. Kojja. Why? Ono. Kubanga olina okwawula ebintu bibiri. Kati nga ffe mu Baganda, I tell my children, don't invest ebukojja bwammwe. Why? Temuli baayo. Ebukojja toteka investment zo. Oba wakulirayo. Biri bya kika kyabali. Era Abaganda bakugamba nti ebukojja bwange bunjagala ngadda ku nnyoko gyange. Ng'akyaliwo. Kubanga nnyoko ye yamulera abadda ku nnyoko. Bakulu ba nnyoko tebakwagala. Babula abamuddako. Amuddako gwe yalera. Yes. Yabakolagana n'ono. Kakati there are two issues. Nnyina alabika yeegulira ettaka lye oba ekibanja kye. N'afa mangu n'akerekera mwannyina. Akikuumire ki? Abaana. Kakati mwannyina naye n'azaala. This is something I tell you. Tikati okwata ennyumba yo nga ya mukyalo. N'oddira ku balirative bo n'ogimalekera mwagiwasize mugenda kuttiŋŋana. Waakiri giggala eberimu obuwundu. Kubanga ono talina gy'alaga. Bukiri. Abaana bakulidde awo, abaki bakulidde awo. Kakati ate ggwe mwazika ennyumba mwasula n'omwerabiza okukola. Kituufu n'alema okukola ebibye naye. Yes. That's why people killing to government jobs. Because atya emmotoka, atya ennyumba, atya aki. Tapangisangako, tamanyi butali bazimba, kyemu akifuna kiri awo. Leero si bagiremerako. Kuba mukacceya bajja mu saluuni yasooka okukolebwako. Mukacceya aba n'ebitiibwa. Kakati bw'aba yagula omukadde jjajja maama yaweebwa ettaka eryo mu buwandiike omukadde bwe yaralabirira. Bano bakitunula, ono omwami yakitunulyanga eri ewaabwe. Nti omujjwa wano tafuna. Bwe kiri. Afuna naye amagezi g'okola. Bali kakati tugeze. Bali bakobe. Ebukojja wamwe bakobe. Oli wankimu okimayo ki? Toyina kufunayo. Kubanga nyoka agenda kufumbirwa, agenda bwafa, ajja kusikirwa mwana wa mwannyina. Separating ebyewammwe n'ebya nnyoko. That's why many women babazika ne bababa. Ne Mzee Tamale, mukadde wange bw'aba afudde maama nampa. Anti attitude ya ampadde omugabo gwange. Oli wa family eyo. Ampadde awadde mwana we. I'm not saying that this man is wrong. In fact, yes. Ne kojjaawe naye akkiriza nti kyali kibanja. Kyali kyawe bali. He's a honest man. But ebbanga bwe lyayitawo yawaaki. Ye kojja tali kujja kutunda n'abo batabani. Abaana ne badda mu bya ssenga waabwe ne batakola byabwe. Babeera okwo. This is why they're in trouble. Omulamuzi ndowooza we yasindira n'agamba obagoba nga bamazeewo ebbanga n'amuwa omulamuzi kyatayogera mu clarification. Recover what is recoverable. What is not recoverable ekyo kikole kireke. Where I disagree with the judge, Oba magistrate, is to give this man costs. Costs. Yamgamba, abantu bali mwenda bali kutaka. Is it punishable?
okuwaba mu kooti. You would encourage other people get pangas ne batema. For you are lucky that this man resorted to courts of law yagenda mu violence. Abalamuzi tebasoma logic. Ajeka abantu basatu aleseko omukaaga. That's why I told you. Look, where you have cases of Dr. Kiyinji killing his wife, suspected, of where you see this younger beautiful girl at Nsenga, Ntase Bawe, ali mukomera, where you see Mukaka Siwokira, Bamulese Ntase Bawe, acquitted, where you see, is it sensible for any magistrate or judge to impose a woman on somebody? Nganamaganda Bawe Yamuta. This would, in fact, even kubyalo kwali baddeko kuliko quick mechanism. Bano balwana buli naku separate them immediately before they kill each other. Why do you impose a woman on obujingo? The courts would only be interested in sharing property. Siko akafuula enve kabukedde ke bagula obuguza ku mwali kalise na bano ba Pastor God namukuba teyadda. Pastor God, the man must be arrested and put to Kitalia with his Malaya, and the church must be closed. Are you a religious leader? Nga bebavunana homosexuality churches are with zagalibwa if they were closed at that time. So judges must omanyi court bwe tuba tusoma politics, political science, batugamba a high court judge tabeera nnyo blinded by law. Equity, bwenkanya ateekamu nnyo bali ba magistrate bukubumanzi bayinza okubeera ku mateeka. Yes. But a high court judge, that's why they tell us in the politics that if the judiciary realizes the incumbent leader has blocked all avenues of living power democratically, the judiciary will return for the opposition. How? There are two people, institutions that make laws. Judges through their judgments, presidents and parliament. Newa nabalamuzi bawano nabagamba nti okubeera chief justice mu nsi, you must have a Suleimanic judgment. Omusajja alina Suleimanic judgment mu Uganda katusi temulimu mulala. Yekaika bwati yakugamba nti constitution ya Uganda yalimu values term limits 75-year cap. You remove them without providing esigadde kiba kiwowongole guba muwatwa. We call a Suleimanic judgment. You had either to reinstate term limits and you remove the age. Nebyo mbibo bijjawo yasigala mu buwongole. Oyo katusi yekka tewali mulala. To be a chief justice in any country, you must have a Suleimanic judgment. Twakijja mu Suleimani. Twakijja mu Suleimani. Nga bwe tugamba nti mu political science yatulina kye tuyita mosaic image. Omuntu agenda n'afuna mosaic image nga musisi najjanga nti azze kununula kibuga Kampala. He makes a lot of mistakes. Ayina mosaic feeling, mosaic image. Ekibuga kyalema dda nze nzizo kino oyo takola. Abaloga nti kakati nze judge oyo we muwakanyizisa. Are you imposing costs? First of all, the man has won 50% or 75%. Tayonoonye budde bwa kooti. Omulamuzi amagezi ge gali bwe gali. Ono abule ssente esasula bali batwale byabawadde. Mzee Tamale, the issue is abantu baliko mwenda kutakere yajjeko basatu naleka kabala mukaaga. Awalizo ni kyeraga nti bana basatu bavuddeko agamba osimanya babadeke ebbanga ddene baana booli abasatu kuliko abaana bakojja yagobyeko abaana bakojja ate ne kusigalako abaana abatali baana bakojja kojja be yaguza ne bana abasatu kubagobyeko yagobyeko abaana bakojja ate nakola nalekako bali abaana nabagamba bali baagala kutunda omanya abalamuzi where you fail and the lawyers and the LCs. Once somebody is going to sell to Muangula, if the person you are quarreling with is going to sell to Muangula, but your percentage. Agenda okutunda to Muangula musango bwolwana n'agenda okutunda ti muganda wa mwayagala kutunda
mumulwanyisa retention ne kwero saba wangula ne mukoti abawangu kubanga batunulidde sente. The other one who has money kubanga ajja ku percentage akwata percentage eri gyagenda okugula n'agijjako omulamuzi zaanaalya kubanga abagula ettaka baligula cheaply nti nabagamba nti look ene propaganda tutunuulira ebintu omusajja ayinza okugamba nti kakati olaba omusinga n'emmotoka emu nenteekako nti mirundi 4 oyinza okugamba nti eriyo mirundi 1 ne mirundi 2 bwekiri kakati omuntu agenda nagamba this is another building protected by company jagonda another building omwenge kitegeeza waliyo ekirala where you have a choice choose Coca-Cola where you have a choice nti kitegeeza unless you are imposed normally you have a choice in an unlikely event ne mweyalaini bwe bakugamba in unlikely event enyonyi tesobola ggwa in unlikely event keberawo waliwo gundi eno gundi ekuyamba okuva mu nnyonyi parachute in unlikely event ekitasoboka tezigwa zigwa kakati gwe buli osanga ekintu not for sale abaguzi b'ettaka bategeera kitundibwa naye kirimu enkayana naye mukwano wange era nga yagala ebyo byagula if everything that is not for sale had a notice not for sale all of the buildings will have not for sale kati not for sale ku muguzi w'ettaka yategeera batunda lirimu obuzibuzi bakyakaya lye lyagula eryo kakati ettaka erimu enkayana tibo bafuna we banoonyeza weakness sport nti bafuna omu ku bumaka ekibanja kyayiika 5 ekiyaaye nekijja nekikibula bodaboda bakiyige naye akola endagaano ya kibanja kyonna kati ye n'abala twakisomanga mu defamation bw'osoma mu defamation mu Europe where they have serious people osobola okugamba nti kankube mu mawulire Tamale Mirundi bamukutte ne mukomusajja ng'omaze okubala nti ayina enneemu even if he sues us the highest damage eweebwa omuntu li sente mmeka nimugamba mugikube abawaabire musigaza mmeka yes kakati na bano bwe bakola nti in Uganda the problem is that the land buyers create monkey tricks to buy land cheaply. Kakati after buying land cheaply, they know instead of compensating the tenants, no, gula omulamuzi. Kigwereri. Ogula mulamuzi kubanga ogamba nti bana bali ku ttaka. It is expensive. Sasul guloli gula omulamuzi ali yekomu bwati. Ayishuyinge all the bus. Ekyokubiri we babakwatira. This man has instructed his lawyers. Your lawyer is already compromised. Are you sure? Kakati gwe ngono omusajja gwe bagubye mulago yirigale. Baterana. Nemba kuba okubogoloza. Nemba girayo n'obutambi nga batudde nemba kwata. Nembimuwa negundi. Mu mawulire obirabyemu. Buno obufekete bwe bagula obuguzi. Buli kye munaleeta ajja kikuba. Kati olowooza nti ayinza okuwangula omusango. Muneze utasobola. Oyo omusajja we mulago. Baterana tasobola kuwangula. N'agenda mu kooti. Ng'aguwangulawo. First of all, go losing unemployment. Yes. Gwe you unemployed. Yes. Bali bakozesa sente ze babbe mulago. You can't not they will buy lawyers ne lawyer oba mugule n'omulamuzi. What kyogeza kuba ntyonnyola nti wano kuba nti ofuna justice olina kuba nti olinamu ku sente. Without money tosobola kufuna justice. No. Kubanga basooka ne baddira abalamuzi. Where do you find a headmaster? A deputy headmaster who cannot become a headmaster. A chief magistrate cannot become a judge. Badira baloya bamaze emyaka 7 mu chambers zitakola. Let us list all of the judges but from the chief justice but buli chambers mwe bali bakola ziri prominent. This is where the problem is. You cannot get competent lawyers. Kati recruiting officers waliwo story genda bi bwe bali basaba nga Judicial Service Commission ebakozesa interview bagemere yafuna 65 mulimu yafuna 45 naye mulamuzi ye yagwa
kuba bayina abaagala okubakozesa nti ejjaaji in Uganda yalulinga nti the role of the vetting committee of parliament is to examine exams. Academic people, is it your name? Omulamuzi mu Uganda yakirulinga to kill ng'ategedde ti ayina agantu gaabwe agawunya agali dented agalina okuyita mu parliament. How can you reduce what is the vetting? Vetting is academic papers. So kakati bano kibana magezi abantu babulijjo kye bakola. You even appeal against a judgment. The judgment. Magistrate takuwaje kibagambye ono. Kibagambye ntinda ku judgment simanye ekyakola weti bacha agiwandika. You appeal against a judgment without a judgment you cannot appeal. Chaino kisiraje chaino kubanti yakole sawa. Kibamuzanya kati. Bamuzanyirawo kanemo kanabiri. Nti omulamuzi awandika ku mukono omulamuzi atanayiga kuwandika ku typing ku computer yatandika ddi. Bamuzala ddi. A judge now who cannot type. Era that's why nti bw'oba omulamuzi nga toli mubbi abantu bayinza okubbiramu munnamukubira essimu oba abaana bo naga nti but how do you look at this case? And this case is you see this man has failed to bring out the gist of the case. Driver awulira akati ye driver ategeera n'agenda mu bano n'abalyako ssente mumanyi nti omulamuzi ayagala emiliyoni webale nnyo kubanga omusango mbadde mugusinze koza awulidde omulamuzi ayogera era alya ssente naye bano abalamuzi ababbi bakolera ku technicalities nti how long there should be. Kanyamba yalwana n'egondi Kanyamba yali musajja mugezi Kanyamba yalwana nnyo gundi obutabeera deputy chief justice mukyala bamuyitaani so yali mukatuli nnyo bakatuli kyabasooka omukyala oyo Kikonyogo Kikonyogo ayina incident eyamutuukako naye buli musajja yenna eyakwatanga omukazi ng'amuwanika kalaba. Something she watched an incident during a Pandagali. Oba ku baana bo bakoki. Waliwo n'omulamuzi eyasiba gundi eyasiba Zizinga. Omwana we baali bamusse nga bamutemudde ne baleeta Zizinga tiyasse mukazi we without reason yasiba ono yetunulanga nalino ttemu eryassa omwana wange. No, buleto yawandiika ekitabo kye emyaka 3 mwaga BC. What's the role of a judge? Listening attentively to all sides, evaluating evidence, and passing a fair judgment. Kakati onaga ntatayipinga Kanyamba Kikonyogo nga babweza omusange ejjinja ng'oli gumusinga ng'ajja Kampala nga Kikonyogo aguddamu ng'agusinga kozi Kanyamba ye yanoonya dda ekikuba Kikonyogo. Kikonyogo yabagamba tituwadde na kompyuta ogwasalibwa ejjinja eno muliko teguli naye mwana wange Kikonyogo yali mulamuzi munne naye kati yawummula nga Kikonyogo akolagana nnyo ne Kirunda ono gwe baasibye wetwajja omukwano Kirunda gwe baasibye ng'akwata buli muntu yenna yakwata kakooza bubi nnyo ne muyita ne muga Kirunda okukwata abantu obwo obubi ojja kusanga yalinga nze akuleetera obuzibu kakati nayogera ku radio n'enkivumirira how Kirunda arrests people kati nga Kikonyogo n'atula ne mulamuzi munne naga nti omanyi akasajja ako kaguleko omusango tiye omusango baguleete ewange nga tugumbule nga tamanyi nti mise olowooza baddamu okolagana ne mulamuzi munne tebaddamu hapana Kikonyogo yalowooza nti mulamuzi munne Lemi Kasule yakiŋŋamba yalina Lemi Kasule nti oli yamuyiseemu Kikonyogo kuba nakyogera ti Kikonyogo alina bias ku basajja. There is an incident that occurs in her presence buli musajja yenna gwalaba amuwanika kalaba kati Kikonyogo ye nalowooza nti agenda kumba n'agamba Kirunda genda okawabire mu kkooti nga tugumbule bagundeetere misonga yamukutte dda nembagamba nengenda ku radio nembagamba oli Muganda oli Mukatuliki kadi atajja twita Kabaka tajja twita tubagane tulabe teyabireka naye teyaddamu kwogera na Lemi Kasule
balina emikasule mu office nga nze mbalaba ko tebamanyi ate byadda kubaka ekikonyogo yafadda ati bagamba ti abantu ba bulijjo bwe babakwatira Museveni watasobola tteeka lya ttaka nti there must be a stipulated time under which I have to get my judgment. Two, people don't know, the ordinary people, but the lawyers are in Bayina, the doctors in Bayina, yes, agriculture in Bayina, but psychology in Bayina, ordinary good businessmen in Bayina, Abalogo in Bayina. So when I want to do something, I just talk to them. Okay. Mpita ogwenja kala feed joyagala. And we debate. Nze simugandi genda conversation. So that atemba wa freedom to talk. Okay. Nemba wa freedom. Oba tujerekangana ntujerekangana. Kakati in many cases abantu babulijjo babasomesa. Je bayita review of the case. The difference between a review and an appeal. An appeal means you don't call in new evidence. Bali abalamuzi be batuula. The Randi judge erred. Balamuzi banne basale nti ono enkime esalo gw'ekibira. Enkime esalo gw'ekibira. Yes. Ne bwogatta basajja bali bazungu. Naye bano bayina kyokola ne balooya. Balooya nabo bakugamba ng'ono omuzungu gwe bagamba why do you antagonize Nabasa will punish you? How? Nze gundi muganzi bwe yampabira mu kooti abamonita bakuba katundu here he comes munga balamuzi batudde ate how kati bwe biva kugula muzinga nange ezeyo mu kooti yange etayita abajulizi nina nange mu kooti etayita abajulizi kubanga kakati gwe toli judge. Yes, we must know nti oyina omuserikale wa traffic girlfriend wo ne mwawukana with bitterness amala gakwata motoka yange nkubuuza akatala kokutekalamu basikalamu. She must get a real excuse, but you cannot take advantage of being a judge to harass others. Abantu waliwo kye bayita review and yawonya gundi mukula bali bamusibye. Even if mukula had made an appeal bali bajja musiba. Okay. Why? He did not bring in. You cannot bring but in. When mukula opted for a review. Office ya gundi kuba mukula yagenda nga abulaginga. The MP for Ruhama should go to the dock first. Nze I was a conduit nga tamanyi first aid yakwata ku sente. Kaboyo ye yatumyanga sente naye nga ali mu office yana. The two are different. Okay. Misuse of Museveni's directive and implementing Museveni's directive are two different issues. So what are Zemba Kuba Naba Museveni? Ntegeera nti gwe you are not implementing hudu tokola kiragire omusiraamu bamukola bati kuki nalabye hudu nga balokole bamusabira paniki eri mu list y'abaladisi hudu omusiraamu ate abalokole bakusabira leka naawe yofukamidde wakirabye tukabukidde omanyi kajerega kakubye hudu nga balokole bamusabira bati hudu nga wabaduse ku level nga kakkanye nnyo wabaduse ku level nga kakkanye nnyo bwala disi waliyo lisafu paniki. Niwe oba omusito gw'ennyama mugukayalira Museveni ayina ente namba mumule. If you cannot forego RDC, where do you get the moral authority to tell Museveni to retire? That's what I see. Ndikakati kugamba the review kati owagira munezera agende akolera sabe review mukula yafuna review president yamuwa sente empanga nakola review where the office of the first lady erigoli eje yaina ate gwe yali avuma ne bamuyamba kubanga bayamba muyambe logically bakuuma batya sente tizajja bweziti denominations bweziti na zino is it normal? Did they expect a case mbakuba mulamuzi naali kigobi toyinza naali bagenda mulete file omusasulira abantu obanga in all cases you even state the date, the money you have received, their denominations. But the president here put mukula fair review because the review enables you to add in fresh. So you are advising Siraj because I hear that if you opt for review, you are punished. But these avenues, these alternatives, yes. Why am I not punished by moving from one hospital to another? To another one.
these are areas we should talk about. Nti abalamuzi batya aba judges. Nti a judge ajja kubeera bias ku chambers zaffe nga tetulina misa then is not a judge. Wadde bagamba nti a smart lawyer, a good lawyer knows the law. A smart lawyer takes a judge for lunch. Okay. If really n'ekyokubiri nabo baali badde bayinako counter nti law society ngobola mu musajja omuzungu omusajja omuzungu abeewaabwe mu law society baadira judgment ya Nabasa ne bagikunyako ne bagatamanyi abaga nti etteeka limanyi naye yali wunzise afune byayagala ekyokubiri jurisdiction siye. We don't have these checks and balances. Nti today we are having a precedent. Nti ye Mabirizi, the moment Mabirizi abadde avuma abantu, the moment Mabirizi questioned the whereas of the judge is inside. Ate olwokuba amawulire gaabwe magule buguzi. Nobody is reason. N'obwabukedde oba n'obwamunito obw'omuteeko kubanga ng'agituddeko n'ebitabo alaga mu kkooti n'abalamuzi abamupuraisinga ne bamupuraisinga mu kkooti bannanga omusajja ateesa. The man is languishing in the prison because of asking. Then if a judge cannot answer, do you have the moral authority to talk about Museveni? Nze ne Gundi Ntabwoba yali principal judge n'agenda mu seminar naga nti abalamuzi batuwa ssente ntono nnyo $5,000,000 nina sokaali diabetes ninaki ng'abamu gye bafuna emitwalo 15 nempandiika ati mu lupapula lwange nti Ntabwoba wants to incite the army to riot. Ntabwoba yakuba essimu ku maja. Are you Mr. Can I talk to the editor? Konzi, yes. Are you Mirundi? Yes. Do you know that I'm a judge? Yes, you are a judge. I'm a journalist. How long does it take a person to do law at the university? At the university. Calm down. What's your complaint? No. There's no reason why I should quarrel with you. Mbandi awo olweggulu nga lukutana ze. We are going to sue you. You said that the judge is doing this. Nemugamba, let him go ahead. If he wants clarification, I can do it. That we wanted to argue. If he is intimidating me, I'm ready for battle. Let him see the son of Mirundi. Ntabwoba nga Lukutana going ahead to sue me. Nga mugamba Lukutana gendo kambe Ntabwoba. I'm going to ask in court for 3 things. One is the principal judge. Yagaba abalamuzi. I want a foreign judge. 2, how can a judge have a lawyer? I've perused cases which are presided over by Ntabwoba. Womukiikirira atakugiwangula tugende mu court. The following day, Lukutana called me in a humble voice. Mr. Mirundi, can we meet in tears? I used to know you when you were still poor. Yes, now I used to see you. Ngochali, Mubakatenda and the same. Why don't you accept this man as apology? I know what an apology means. I'm an experienced journalist. Clarification, I can. Younger man, Ntabwoba younger man. Why you have them? The mistake you are making, Mr. Principal Judge, my lord, the Principal Judge, you are reading your enemies in my story. I've criticized Museveni. I've criticized everybody. Respond. You tell your right, what right you want. Naye mwana, bwe nakola clarification, ate nalaba obuzibu. Waliwo abaali bagenda okubenefitinga mu standoff. Somebody had told me to buy me a gun. Kubanga Ntabwoba yali antagonistic. Bamujja Botswana nga ze kufuuka Chief Justice nga baneteeka ddala. Ne bakubagana n'egundi ne Wambuzi. N'atandika n'okugana n'emmono. Kaakati ye Ntabwoba yalowooza. And that's the mistake you make. Bw'otaba musajja mugezi. Kondakiti y'omukazi eyinza okulowooza nti alina omusajja. Alina omusajja omulala kituufu. Naye ng'ali stable. Yes. Kakani ngono mukwano wange amongi has been avoiding me. But me, my argument is ne bw'osayirensinga zaake
there are two things ezikulaga nti zaake ayina abamuwaga. Kale katudde n'ensonga ezo bbiri zogenda okuba nti oyogerako. Omusajja ono Munezero Siraji nga tuwumba tugende mu kuwummula. Ali anirayikira okufuna a better judgment wa mu high court. And that's why I say to the judges, the magistrate tell you appeal. Why don't I get a fair judgment at the lower level? At the lower level. Because it is you are comparing the law to medicine. Medicine, I go to clinic first, and I go to specialized treatment. Treatment, yes. So I would expect court of appeal would be for serious cases. Yes. That's why you have a backlog of cases. That's why you talk about judges in Tibatono. No, the cases, unless you solve the cases here at the chief magistrate level, ne onaga kana gwera mweyo kubanga ettaka nga olumala okujajinga ngona wamba nga kuba ebintu byabo. The emphasis would be where it is near the people, not court of appeal.